Mu kiseera nga BBS Terefayina ekyagenda mu maaso n'okujaguza emyaka 7 gyemaze ng'eweereza ku mayengo g'ebyempuliziganya, ekitongole ki Brand Africa okuva mu ggwanga lya South Africa kitendereza BBS Terefayina olw'emirimu emirungi n'empeereza yaayo mu kutumbula embeera z'abantu, okukuuma obutonde bw'ensi ssaako n'okuwa abantu amawulire ageesigika awatali kyekubiira. Wano ekitongole ki Brand Africa we kiweeredde BBS Terefayina engule ng'emu ku kampuni 10 zokka ezisinze okwagalibwa mu ggwanga ng'ebakwasiddwa minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi David Bahati. Minisita Bahati bw'abadde ayogera ku mukolo guno ategeezezza nti kino kigenda kuyamba okwongera amaanyi mu kampuni za kuno okumanyika nga bayita mu nkola eya Buy Uganda, Build Uganda egendereddwamu okutumbula ebyaffe. When you go to a pharmacy, in most cases you want to see where is this tablet made from. If you were given a choice between a UK brand and an African or Ugandan brand, most likely you are going to go for a UK brand. Omuwandiisi wa Ssenkulu wa BBS Terefayina ow'ekyama era kakensa mu kunoonyereza Abraham Peter Ateny y'abaddewo ku lwa BBS Terefayina alaze essanyu bw'atyo n'ategeeza nti kino kikyali kituuza kubanga bingi bikyajja. Ebisinga nsonga nti tuzitukola ebintu eby'enjawulo okubamuza kuzitukola zikwata ku muntu oyo owansi okusobola okulaba nti netubaako kitugatta ku muntu okukyusa embeera zaabwe ssaako ne mutulabisa kikwata ku byansimbi tulina puroguramu enteeketeeka obulungi okutumbula ebyobulamuzi mu ggwanga tukwata kisoko okulaba nti zitukola. Ayongeddeko nti omutindo n'emisinde BBS Terefayina kweddukira biri waggulu nnyo nga kyekigifudde ey'enjawulo ku ndala. Tuzzeemu omulanga akabufu okulaba nti tutumbula ebintu ebikoleddwa mu Uganda nga tukozesa abantu abannayuganda. Puroguramu za bizinesi tukola tufa nnyo okulaba nti content bwe tukola yenayina content waawano w'abannayuganda tusobola okulaba nti bamwenyumirizaamu basobole okulaba nti bamweyagaliramu okubaako kibakyusa mu mbeera zaabwe tusaako okulaba nti tubaako kitugatta ku ggwanga mu Uganda. Joseph Kanyamunyu atwala ekitongole kino ki Brand Africa mu Uganda atenderezza obuweereza bwa BBS Terefayina era n'asaba kampuni zonna okufuna bannamikago okusobola okutuuka ku buwanguzi. Brand ennungi z'olabye mu Uganda zikulaga nti environment ya business mu Uganda nnungi ate brand nazo sirazo nti abantu zifunewo emirimu okukabira abanyayuganda okukola kati bw'osanga nti brand ziba nnungi kitegeeza nti emirimu gijja kufunika ne-investment yava bweru neyingira mu Uganda. Ebeera ngeri etulaga nti omulimu gwe tukola abantu bagusiima naye ate tetukoma okwebaza nnyo abannayuganda kubanga abannayuganda be batwagadde, abannayuganda batufudde kyonna kye tuli era be batuyambye okufuna bino era tubasaba mweyongere okukozesa ebizigo byamobit mweyongere okujjumbira. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Ageesigika. Olwaliro akakiiko ka Paalamenti akavuna